constitution kitegeeza nti sente zitwadde tufulumya okugula ebintu wammanga bino ebijjudde mu kikulu tujja bikoleranga wano sente zibiri nga tezikyakola ki nga tezikyafuluma ate muddanga tupromotinga ne export regionally and internationally nga tutunda ebintu ebweru ne tufuna sente ne zijja mu ggwanga abalimi bano wammanga tujja kutongeramu inkamu yaabwe nga tubagulako ebintu bino ne revenue tomanya maasi eyo tuba tubayiririza tax base because there is an income there is a tax man waki temwewuunya waki kayunga eyo nagye tuba mu byalo yaffe Lukeerero tewali revenue offices lwansonga tewali mirimu gikola ki gikolebwawo naye nga tukoze ekintu kino mu ggwanga omuntu aba talina kuva Arua oba Mbarara kujja mu Kampala kuvuga booda omuntu aba asobola okuzaalibwa Arua n'akulira Arua n'asomera Arua n'agaggawalira Arua n'afiira Arua gana amasomero g'ebbeeyi gemulaba international school eba esobola okuva ebweru negenda nekola establishment of sites oba schools in various areas of Uganda lwansonga nti mu Uganda yonna abantu bajja kuba balina ki income eno pulaani si ya Kampala eno pulaani yakulaakulanya ggwanga lyonna eggwanga olio linaakulaakulana tulina okuba ne pulaani nga yaggwanga ki damba naye nze nasazeewo project eno zone ziri 10 buli zone yeetaaga $1 billion 120 ogitandika so toto mba neetaaga 1.2 billion sente zesiina ne nasazeewo mbeera muyita ku Entebbe Road natandise the pilot project eyesooka omula bwe nazimba ekizimba division block eringanga White House awo nga wengenda okutandika nsooke enkwataganya eno mpolampola mu busobozi bwange obutundu maybe mudda gavumenti ne bannayuganda bannange bonna okutwaliza wamba najja ne bakola ki naye tutaatandika kyekisinga obubi era kijja tukuumira mu bulema bwe mulaba tuli mu ssaawa eno kati siibula bannayuganda ddala abavubuka nga bawulira ku mindset ng'obasiibula seguya asookaddemu platforms omusango then